Ku bbalaza ya Sabbiiti eno twakuleza emboozi y'amadaala g'ebyuma agabadde gawalampirwako abatuuze abawangaalira mu lusozi lwa Erigoni mu disitulikiti y'e Sironko agaaneguse oluvannyuma lw'okugwirwa olwazi mu nnamutiko w'enkuba eyatonnyayo. Abamu ku babadde bakozesa amadaala gano be baana b'essomero. Amadaala gano gaagenze okuneguka ng'amasomero mu kitundu bakola bibuuzo ebiwunzika olusoma olusooka. Ku ssomero lya Sigwa Primary lisangibwa mu ggombolola y'e Butandiga mu disitulikiti y'e Sironko, abayizi abawera 120 naddala ab'omu bibiina ebya wansi tebakoze bibuuzo lwa butasobola kutuuka ku ssomero olw'amadaala agaaneguka. Abakulukulu okuva ku P5 okutuuka ku P7 be bagumidde okwekoolobya kilomita ezituuka mu 10 okutuuka ku ssomero. Doreen Nambozo ne Rose Nafuna be bamu ku bayizi abasomera ku Sigwa Primary School. Bagamba ekabasimbulayo 11 nga tebunnavaako ddiba. Ebizibu bye tuyitamu bingi nga tubeeri waggulu nga tuyita wano tugende kusoma. Mu kkubo lino ery'okwekooloobya bwe batuuka ku kyalo Kifundi balina kulinnya madaala. Kyokka gano ga miti ate nga gakaddiye kuba gabadde gaadibizibwa. Okugawalampa kuba kusiitaana okutawaanya n'abakulu. Oba okyatya okuwalampa ate bw'otunuulira abakoowa ensiso bivaako. Waliwo n'abayizi bwe batuuka nga n'amadaala tegaliiwo. Ebigere bagenda babisimbiikiriza mu bituli bya njazi okwewala okugwa. Wanabona wamanyawo. Tuyita ku amadaala gaseerera. Olaba n'omusukungu muno njero gye kuyitamu empinyo. Ng'ekubita ku madaala ng'efa yakubye lusiganya agaagwa. Kuno kw'ogatta ensiko gye bayitamu etiisa n'okutya okugwirwa enjazi. Olw'embeera y'ekkubo n'obuwanvu bw'olugendo batuuka zimaze okkoona mu 2 ez'okumakya. Awaka embaawo essaawa 11 netuuka kusoma ssaawa 2 oba n'ekitundu. Abamu bagenda Tunyi, abamu bagenda Ebuyaga, sinakindi abamu bagenda sayidi z'e Bukise ku Bugu SS. Kati omwana okutambula okuva waka okutuuka ku ssomero alina okuva awaka ssaawa nga 11 kitundu. Era kusomera n'okutuuka ku ssaawa nga 2-3 awo kiba kitegeeza aba akyaleemuuko okutuuka ku ssomero. Enkuba bw'etonya bw'eti obuseerezi buba bungi. Amadaala gaffe gali engeri gye gaagibwawo eyali shortcut yaabwe kati ssaawa zino abaana babonaabona naye engeri gyekiri nti baagala okusoma abamu mubalabye. Bw'omazeeko akasozi ekkubo erisigadde kuba kusaabaala bisooto nga n'ebidduka teweegomba kubisisinkana mu kkubo. James Wangota, omusomesa ku ssomero ly'abayizi bano, atutegeezezza nti abate ebyokusoma baabivuddeko olw'olugendo n'embeera y'ekkubo. Abakulu ennyo aba P7 P6 bo basobola okugambolinga ne bayitawo nga bw'olabye amadaala nga bwe gali bali basobola okuyitawo mpola mpola naye nga byakwegendereza. Gawudeni nago ate mazibu ennyo kubanga kati ssaawa zino gaavunda. Omwana ayitako naye ate tuli ku bunkenke si nti tuli bulungi ennyo ekiri awo. Essomero lirimu abayizi abasoba mu 600. Embeera y'ekkubo ekaluubirizza n'abasomesa. Basalawo okutambulira n'okusomeseza mu gambuutusi, kyokka abamu ku bezikaluubiriza basomeseza mu bigere. Abakulembeze bawanjagidde woofiisi ya Ssaabaminisita okuyambako ku mbeera eno. Nabanja ne Minister of Works at least ejje erabe nti enguudo zaffe naffe ezitereze tweyagalire mu ggwanga lyaffe.